BBS telefayina eyaffe enkwaniriza era nenkabaza okubanga ogenda maaso n'okutulaba okola kyamaanyi okeranga nolaba telefayina eyaffe. Nze Morris Mukibi omugave ennaku z'omwezi ziri 21 tusemberedde olunaku olwa Ssekukkulu kakasa nti abasinga obungi kati muli mu nteekateeka okulaba nti oba oliawo lubatambulira bulungi. Yes, tozikiza genda maaso n'okweteekateeka mu nteekateeka bwetyo. Dakiika zo ziri 2 ezakayita ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero. Eno programu zikuka n'ensonga bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano nebweru eggwanga nekkiriza nsooke nkutwaleko ebweru eggwanga ensonga nga bwe zitambudde ate olunaku olwaleero ngenda kutambulira nnyo wane waffe mu Africa. Mukimanyi bulungi nti wane waffe mu ggwanga ly'ettu Uganda naddala mu budde buno bwa Ssekukkulu abantu baba batambula ogenda mu byalo era entambula ziba za buseere nnyo nnyini ddala. Abakola ku nteekateeka z'entambula batera okwongeza ebisale abantu ne bakaluubirizibwa oba oliawo wamu ne bagenda mu maaso n'okukonkomalira ate ku nguudo nga balemereddwa okusobola okuba nga batuuka. Naye mu ggwanga era Nigeria omukulembeze omujja Tinubu yasazeewo n'agamba nti agenda kusala ku nteekateeka ez'ebisale eby'abantu ze bagenda okuba nga batambulirako. Kitegeeza nti bw'obanga ovuga baasi ng'ogenda kubanga ovuga abantu mu ggwanga era Nigeria olina okugenda mu maaso n'okusalako ku bisale osobozesa abantu okutambula obulungi. Mu biseera bino gubadde mugano bulijjo mu ggwanga era Nigeria ng'ebisale ebyeyongera abantu ne bakaluubirizibwa okusobola okutambula okutuuka ku bantu okugenda mu bantu baabwe okulya ennaku enkulu ne festive season eno. Naye omukulembeze omujja yasazeewo n'agamba nti mulina okugenda maaso n'okusalako ebisale awo nno abantu basobole okutambula obulungi. N'ensonga y'amafuta gye buvuddeko ebadde yagenda ng'ekyakalanyeemu ne mujjukire nti eggwanga erya Nigeria limu ku mawanga agasinga okuba n'amafuta mu Africa era mu nteekateeka eyo abasajja bano bagambye nti n'amafuta ebbeeyi tegenda kulinnya oba oliawo okusukkiriza ekigendererwa kiri kimu. Tinubu kyayagala okuba ng'akola kwe kulaba ng'abantu be basobola butereevu okuba nga batambula mu bitundu eby'enjawulo. Simanyi wammwe nteekateeka we ziri naye kyemmanyi wano e Uganda embeera bweri nti bo buli kaseera baba bongeza ebisale. Bwe nva mu ggwanga erya Nigeria n'engenda mu ggwanga erya Guinea Bissau. Guinea Bissau eno efunye ebizibu bingi mu kaseera kano ke tuyise mu bbanga tono nnyo munnange kubanga gwali mwezi gwa 8. Atujjukira bulungi omukulembeze w'eggwanga eryo yakyusa eyali prime minister w'eggwanga eryo omusajja mukulu Martins n'amugamba nti wali badde oddako embali. Geraldo Martins ono bwe bamuteeka ebbali awo nno omusajja ono n'asalawo n'agamba nti kabeeko mugomunana lwe yamulonda okubeera prime minister w'eggwanga eryo. Naye kati oluvannyuma nga wayiseewo akabanga ne wabaawo okwekyanga kw'abantu oluvannyuma lw'okubaako erowooza nti baali bagenda kuba nti butereevu baagala okuwamba president Sosoko. Kati Sosoko ono embalo bwe yalaba nga balaka bagenda kumuwamba n'asalawo n'agamba kagobe prime minister n'adissolvinga ne gavumenti yonna. Ne gye buvuddeko zabadde nnaku nga 2 mabega n'addamu n'alonda musajja mukulu ono ate era abeera prime minister. Bwe yazzeemu n'amulonda nnaku ntono nnyo bwe yabadde ng'ava mu COP ate yakomyewo ng'anyiize kubanga era wabaddewo obutabanguko ewaka ye ng'ali eri mu Dubai. Yagenza okudda nga obutabanguko bubadde we buli nga basuubira nti oba oliawo waliwo n'enteekateeka ezaali ez'okuba nti bavuunika gavumenti era n'amuddamu era n'amugoba nti ye prime minister akyasinza okubeerako ekiseera ekitono ne bamugoba ne bamukomyawo ne baddamu ne bamugoba omulundi ogwokubiri mu ggwanga eryo erya Guinea Bissau era nga bagambye nti basajja mukulu kati Louis Duarte yagenda okuba nga amuddira mu bigere. Louis Duarte ono yaliko prime minister wa transition government mu biseera byali bya bitundu mu biseera bya mwaka gwa 2012 paka 2014 owa Guinea Bissau waliwo enteekateeka kakati dikuri yayise nga bagamba nti Louis Duarte yagenda butereevu okuba nga addira Martins mu bigere oluvannyuma lw'okuba nti Martins yafuumuddwa. Kaseera katono nnyo mu gw'omunaana ayingiddewo bamufulumiza bamukomezaawo ate ne baddamu ne babanga bamugoba. Bagamba nti yandibanga Martins oyo alina enteekateeka ez'okwagala okwegwanyiza obukulembeze oba oliawo ono mukulu n'agamba sijja kukkiriza kubanga osembera ate ku mmeeza oba oliawo okwagala okuba nti onfuumula. Nsembyayo mu ggwanga erya DR Congo nakutegeeza olunaku olw'eggulo bagenze mu kalulu naye akalulu k'eggwanga erya DR Congo ebintu ebibadde birungi n'omulundi n'ogumu olw'ensonga nti abamu ku beesimbyewo 19 banaku bo balangidde nti byonna ebigenda okuva mu kulonda tebagenda kukkirizaganya nabyo olw'ensonga nti akalulu kano tekatambudde bulungi. Musajja mukulu gw'olaba alonda mukulu Tshisekedi yoyo eyawangula akalulu naye ng'afawulu agamba ye yali awangudde naye ne bateekayo owookubiri bo ne bamulangirira nga bagamba yali akoze akabadike n'omukulembeze eyaliko kwe kulemesa ye okuba ng'agendako. Naye ne musajja mukulu wa Titi Mazembe naye agamba nti akalulu kano yabadde wakakukawangula
Fawulu musajja mukulu wuuyo gwe bagamba nti akalulu era akawangudde naye embeera netamusobozesa. Ne ku mundi guno agamba nti ye mweterefuteefu okuba nti awangula singa banaaba tebakakutteemu. Naye obuzibu obuli okusaawa ya leero nti ebitundu bingi mu Congo ebitaalonze olw'ensonga nti ebikozesebwa byatuuse kikeerezi ne weesiŋŋaana nga ebitundu ebitusobodde kulonda ate n'ebyo ebimu ebyalonze nga bagamba nti wabaddeyo obutali butebenkevu era nga basuubira nti akalulu kano kayinza okuba kagenda kubbibwa. So banaku abo abeesimbyewo bagamba tebagenda kukkiriza na nsonga zonna zigenda kuba nga zivaamu. Abatasobodde okulonda olunaku olw'eggulo babasuubira okulonda olunaku olwaleero naye era jjukira nti Congo n'ebitundu ebitasobola na kutuukibwamu naddala mu mbeera eno etali butebenkevu okuli abasajja abayeekera bali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga eryo. Ne tulinde tabe embeera bw'eneevaayo oba oliawo n'omukulembeze gwe banalangirira naye ng'okutya kuli nti oba oliawo kayinza okuba nga tekabadde kamazima na bwenkanya olw'embeera ezo ez'enjawulo ezogeddwako. Abamu tebalabye na ku bikozesebwa n'omulundi n'ogumu. Abamu babirabyeko naye nga babeerabako kikeerezi. Ewamu ate n'emmundu yabadde egenda maaso n'okuvuga olw'abayeekera bali mu bitundu ebyenjawulo naye oyo ye Fayulu abantu gwe bagamba nti oba oliawo ayinza okuba nti yasinga. Awanise omukono waggulu okugamba nti Katonda oyo ali waggulu yasinga era oba oliawo ye gwe yesigamyeko okusobola okulaba nti asobola okuddamu okuwangula nate. Olunaku olwaleero mu ggwanga lyattu Uganda ebintu bingi ebigenda maaso naye nga tumalako omwaka guno twagadde twongere okubawa ku nsonga y'ebibalo. Ensonga y'ebibalo nkulu batutegeeza ababaddeko ku masomero ne musoma ku management ne musoma ku business ne musoma ne ku bintu ebirala ebyenjawulo babategeeza nti bw'oba ng'ogenda okukola okusalawo wandibadde osalawo ng'osinziira ku data ogenda n'okuŋŋaanya